Program ya Omudaala omulungi atulaba ku Bukedde TV tukwebaza emirimu gy'otambuza mpola mpola naye nga nyongera okukubiriza nti obulwadde bwa Ebola gye buli ne COVID gyali abafunye ebirungi nsanyuka wamu nammwe mu ngeri emu oba endala bannaffe abasobodde okulimako ennaku zino nnyo okulima basobodde okulimako kirungi naye kubiriza munno nti limako naye ggwe ali mu kibuga naddala oba afunye kantu kyangu nnyo osobola okubeera nga okuweereza ku munno ku nsigo n'asobola okulima oba okusimba bantu baffe mu byalo bayinza okuba ebijanjalo bya bbeeyi kasooli wa bbeeyi ate n'ebirala ebikozesebwa nga bya bbeeyi kati bw'oba ofunye kantu baweerezeeko mu kyalo eyo basobole okulima emmere tusobole okubeera obulungi ffenna kaweefube oyo w'okulima tumufeeko tolima katono lima kingi kati tofaayo nti n'abitunda wasooka tulime ekyo tunakibuuka nga tutuuseeko kubanga enjala olabe bwetulumye ekiseera ekyabalwadde kibijja abali malwaliro tubasaasidde n'abalala bafunye ebirungi abali mu mbaga abagenda mu mbaga lunaku mulumanyi lwa mbaga abagenze mu mbaga abali mu mikolo n'abalala bafunye bwenna mu ngeri etubozaayoza kakati omudaala gutunya ku nsonga ezitali zimu ezikosa abantu baffe mu ggwanga ne mu bitundu byaffe olunaku olwaleero njagadde ndowooza tutunulye ku waliwo ebintu bitatunulako waliwo ebintu byeyita kazambi oba bayita abasuwereji abasuweji bintu kiri part of us kintu kiri kuffe naye abantu tebatera kukifaako oluusi ne tunenya naye gwe tunenya n'atubula waliwo abantu baffe abakola omulimu ogwo nga bagugjamu ssente ate n'abatubeezaawo mu ngeri eyo era ne bamala bagamba nti tebajja gukola nkulabira embeera bwetabuka naddala mu bibuga nkulabira embeera bwetabuka abantu bano be ba emptyinga oba bajja kazambi mu bitundu byaffe singa aba atujjuddeko ne bamutwala ne bamuyiwa gye bamuyiye kakati ffenna tubitabula tutowooza ba national water be bakikola era nze mmanyi ba national water kwaika kuli ekigambo national water and sewerage kitegeeza be bakikola era ffenna betunenya yita aba national water yita aba kazambi kakati waliwo abantu ng'ate bo si ba national water nga bebayambako bali omulimu gwabwe ogutambuza kitegedde kakati abantu abo tubafuna tutya ye buzibu ki bwe basanga ye bivaawo bitya waliwo ne babikuŋŋanyiza tukola tutyo bafuna abamu tuka n'okuzimba ebintu ebyo mubijja naye nga tomanyi kikola ntya mbijjawo ntya ye ababikola mbasanga wa abo kintu kyamaanyi nnyo kakati tubeetaaga era nina wano mu studio ekitongole ekyo gyekiri era abakola omulimu ogwo nga bagukolera ddala bulungi golaba emmotoka tomanyi mubayite naye nga tomanyi babayita bateera bajja batya nina mu studio abantu bano abajja kweyanjula omu ku omu n'oluvannyuma tugende ku nsonga zaffe ezituma ntandikidde wano omukulu mwina association amesooka omubuulira amannya go nekyokola mu association. Amannya agange nze Kibuka Jojo William nga mu association eyitibwa the Association of Uganda Employers nkola nga director. Omukulu amannya agange nze Matovu Jafari nkunyingi nga mu association yaffe ya Uganda Employers Association nkola nga president w'ekibiina ekyo ate era sibonera n'omulimu omulala omukulu gwenkola nkola banonda ku lukiiko lwa Africa era olwa bannaffe abakola omulimu guno okwetola continent nga nze secretary in charge of information and mobilization. Kigenda neeyo mukulu amannya bampita Sentalo Charles Karoli nga mu company nkolanga wa welfare kakati nga ntandikidde ku president wa omanyi abantu bayinza okuseka nga omanyi ebintu ebimu abantu babizanyisa president w'abayoozi ba kazambi kambe tekikola bubigwe kugamba oti president w'abayoozi ba kazambi kirina tabu era omuntu ayinza okibeera n'aseka naye ng'ate kikulu nnyo kubanga kyekitubeezaawo njagala mbuulira association eno ekola ki era bizibu ki ng'otuyitiddemu kyemukola tusooke tubategeere ya Uganda yonna ya Kampala. Nayanza nnyo bannaffe abatulaba era abatuwuliriza ku Bukedde TV ey'amaanyi mu Uganda tusanyusa okubalaba batukoze bulungi aba TV ne batuleeta naffe tubamanyi tije tuli tusobole okwogera ku bye tukola. Enno ekibiina kino kyatandika
ebbanga ddene kyatandikira okuva mu 1999 nga KCCA yali evunaanyizibwa ntuddeko mu Nyanjula yo ng'oyogera nti tetumanyi naffe ba national water kakati KCCA yali mu buvunaanyizibwa era nga yina obuvunaanyizibwa ogaba license omuntu akola ki alina okuyoola kazambi mu kibuga naye National Water and Sewage Corporation yeyina obuvunaanyizibwa ate okulongoosa kazambi nga tumaze okumugya eno mu bantu netumuta kuba balina omulongosa abantu okumuyoola kirala waliwo n'okumulongoosa era navaamu ate emigaso egiyamba abantu oyogedde ono ku agriculture oyogedde ku bulimi ebijimusa biva mu kazambi oyo gwe tukuŋŋaanya sebo babitunda era abalimi bangi nja bayitiramu ekibiina kino kyatandika nga bwe gambye mu 1999 nga tulina abantu batono lino ddala muva mutyo kitandika awo enjagala awo kubanga oyogedde nti abalowooza abali abatula bagamba nti abali mu kazambi tebaasoma naye njagala okubategeeza nti twasoma era nze ayogera wano ndi accountant mulamba naye emirimu egyatagalamu nenesanga ngenze mu kazambi era nga nange saagala kubeerayo mu kusooka naye bwe ntuuka mu kazambi nensanga nga waliyo emigaso mingi nnyo ate nga ndabye n'obuvunaanyizibwa oba obwetaavu okuyamba eggwanga lyange okubaako nange tofaali lyenkolaki lyenteeka mu maaso ebiseera ebyo abantu buli omu yali akola omulimu gwo ng'agukolanga ye era twalina emmotoka mu biseera ebyo zaali emmotoka nnya zokka eziyoola kazambi emmotoka ezo tuzigula kuva Japan naye nga zikozeeko kakati ebiseera waali emmotoka nnya zokka nga KCC omulimu eguvuddemu National Water ng'omulimu tegulimu kati nga waliwo gap eyaffe abali private okutandika omulimu ogwo netwekuŋŋaanya ng'olwanyamu kati histori oyo mulungi KCC omulimu eguvuddemu okuyoola kazambi ne National Water egweyita teguliimu kati katuserezeemu abatuuze batutegere bulungi National Water omulimu gwayo omukulu ku kazambi ono atambulira mu pipe kati nga wano abali mu kibuga central business kazambi atambulira mu pipe tetumukolera septic oluva eri mu kabuyonjo yo atambula butereevu n'atuuka ku ddongooserezo nga ye tuteyekka n'ayita mu pipe kakati ate abantu abasinga mu kibuga Kampala kati yagaziwa kubanga oli Kampala twamanyanga nti akoma Nateete n'akoma Kawempe n'akoma Kireka naye kati Kampala tumutwala Mukono Kampala n'omutwala Wakiso Kampala n'omutwala nga pipe ey'emu gye twalowooza nga tekyasoboka paka Bombo kakati abantu abo bonna bali eyo balina butoyireti bwabwe basima ne buseptic tanka bwabwe ate bwe butasobola kugenda ku midimu kubanga emirimu gino gitambula by gravity eja National Water kakati awo nga ffe tulina okugiramu okugenda ku nnyumba ne mu masomero ne apartments z'abantu okugirayo kazambi eyo nga tumukozesa ebimotoka byaffe okumutuusa mu ddongooserezo erya National Water so mbadde nkutegeeza nti gye twava nga tuli abantu emmotoka nnya naye nga tulina ba members 28 olwaleero twogera ku bantu abakola omulimu ogwo olwaleero njogera ku bantu abantu 358 bamemba abali mu association era n'ebimotoka njogera ku bimotoka 135 naye wabuuza ekibuuzo wali nti tukola Kampala eka ate tukola Kampala eka era owulira erinnya ligamba the Association of Uganda MTS tukola okumala Uganda yonna era ate oluusi twesanga tuyingiddeko ne baneiba netugendako Kenya netugenda ke Congo netugenda ne South Sudan nga tebalina balina enteekateeka eyo naye eri wala bano abalina nde ku maborders agatwetoolodde ate tebalina service eyo so weesanga nga bwebabuze mu mawanga ago ate era nabo bajja ne tubayambako mu ngeri okulaba nga omulimu gubeera bulungi kati mwe mutugatta ku National Water ekituufu bwe muyoola kazambi ne mumutwala ku ki National Water yo neekola ogwayo ogw'okulongoosa kyokka kye kyemukola kugattako nninze wa director kusoomooza ki kwe musanze kuba mulabikanga ekintu kyemukola nga mwandibadde muyambibwa gavumenti mwandibadde muyambibwa KCCA kubanga singa muzira
nimbanga temuli ona temulowozeza sente kame kageze oli accountant gusimanyi bibyo byolimu nze nasomera by'amazzi kati musomera amazzi ahaba plumbing singa gwe plumbing ujja ne kikwata bulungi Dubai amazzi mu Dubai gafuna oli accountant ni nafuna noli munnange oli welfare ni ekene kikwata nemga Okitegedde singamba okusomooza okwo pa walibaddewo anteekateeka eyamba bwenjagala okusomooza kikumusanze kakinga bonna kiwa mwasala obusazi kujja okusomooza ko kungi naye wabeerawo okulikki nga bwogambye nti KCCA tuli wamu nayo era tulina partnership nabo era bagezezzaako nnyo okubeera nga batuwongeramu okutusitula naye okusoomooza kwe tusanga nga tugenze okubeera nga twemputingamu ebinnya by'abantu ekisookera ddala tusanga okusoomoozebwa okw'amakubo gye tuba bazimba ennyumba n'ateekawo ekinnya ekijja okuva mu kazambi naye nga tetataddewo neyerabira nti emmotoka eri kino nerigenda kuyitawa okusoomozebwa okulabira obagamba abantu oteekawo n'okulaga omuntu ajja azimba ennyumba n'ateekawo ekinnya kya kazambi kyemuyita tukitaki septic tank kakati ngaffe okusoomozebwa era kwe tusanga okw'amaanyi oyinza okubeera nga ogenza okusika naye nga neiba w'omuntu tebakolagana tubisanga nnyo nga tutuuse eyo ogenza okujjamu siweegi otuuseewo oli tayagala opaakinge mu maaso ga nnyumba ye naye ate n'amaliriza ng'ate agenze ku KCCA awaabidde oli nti ekinnya takoze ekinnya kiwunya takijjamu naye ate nga bw'ojja n'abeera nga akugamba tojja kuyimirirawo n'ekirala kale okusoomozebwa okulala nti abantu kugamba babeera awo n'akulabanga ggwe atalina makulu n'omuyitako n'ayogera ekimotoka ky'amazzi genda kuga n'omutunuulira ekigambo kinene kati neweebuuza engeri gy'otwala kazambi n'akulabanga kazambi naye ava muye n'essaawa eyo newoba omusanze ng'ali mu kukola kyakolerera kubanga olunaku bwe lunaawunzika ayina okugendayo kambe nga guli wa mugato nnyo gyali emirundi 10 kambe kwa kusomooza okw'amaanyi bwana welfare bwana tuli mu kusoomooza ku mulimu guno ogwa kazambi kankati okusoomooza nze kwendaba ebisinga mukulu wange abadde gattako pozi kyenyinza okugattako tibingi nti tuli ba transporter tulinamu ebizibu ebizibu bya traffic jam bayinza okuba bakwagala egindi kati eyandisombye emirundi nga 5 traffic jam nakukwata n'osomba emirundi nga 2 oba 3 kitegeeza wabaawo okukosebwa oli mu mmotoka z'abantu mu jamu olina okupapa kambe mwetaaga mufune akadenge oba oliawo sinjaga mutangazi mwetaaga babawe right of way abakazambi baagala right of way siti ate mugyetaaga kubanga kyemutwala nammwe tekisobola kuyimirira mu bantu kubeera okulaaza oluusi waliwo osanga ng'ayiika nga omumanyi nti aba ne force bakubidde awantu ayiika naye ng'ate naawe gy'oli jama akukwatiddeyo kati ogenda okutuuka ng'ekiri wali kirala kaŋŋambe alina waapa kyabisse abantu bagamba nange ekiri wano bonna bayita bagenda naye nga gwe olina okujja obbataasa wate tolina right of way ogezaako ogambe nti nno oba weeko engeri gy'osalaasalamu traffic eba egenda kukwata bwana Jafat KCC mugaye muli mu partnership ne national water ebintu ebyo ebibasoomooza oba ng'ojja kugattako kakati ekyogamba nga abakazambi babakirize bafune right of way enteeka ngagwe lwa ku kibiina president wa kazambi olaba tekiina mwaganye wandikitutte ne mukituuka ne mukiteesa kuba ne mukiyisa kwa kikwata kuli muntu so endowooza eyo nnungi naye waliwo ebintu ebisinga okubeera nga bitusoomooza one gavumenti enaba kuvaayo kuyamba
bantu bali mu private sector kubeera nga ebayamba naddala ffe abakola omulimu guno okubeera nga tuyambako okubeera nga tutambula ogenda mu maaso bwotunulira gambe ndi ku lukiiko lwa Africa tunulira ensi nga Ghana tunulira ensi nga Senegal tunulira ensi nga Zambia Kenya ffe twagenda ne tubeera n'omukulu ajja okutegattako mu maaso katono okumobilizinga abantu b'e Kenya Kenya etulese kubanga bakolagana juzi nade tuna mawulire gabatunira governor yavuddeyo mulamba owa Nairobi n'abeera ng'akolagana n'abantu abeera ku mutimbagano kwebiri nga bakola FSM trainings n'abantu abakola omulimu guno gwa kazambi naye weesanga nti oli mu kibuga Kampala omulimu gwe gutudde naye nga Idi takumanyi executive director wa Kampala takumanyi mwina n'amakulu ge mwina okuba bw'aba akulabye akulabako omundi gwe naye tasobola kuddayo kuwa platform mwogere naye bakuwadde naye ate mwe containing situation otunulira kolera bwajja wano ffe bayita mwe mubikwata abamawulire walaba luli Lord Mayor ng'ali mu Ndeeba atuyise tukole emirimu Ebola wuyo kati yazze bikolagana bya buyonjo ffe tusooka ng'ogyeko abasawo ffe tubeera banamba 2 kyobola bane covid bwe yajja wano ffe tebatustopinga kubanga tulina okuyamba abantu newa president tugendayo ne tujjayo kazambi naye sector atambula n'emmotoka ye ebyo tulya biwulire simanyi nti obeyo lenda wulira nti woofiisi simanyi nti toilet mwe kazambi ate mwe munoneeka oba waabakozi ate babeera w'abakozi naye asobola omulwaza omanyi abantu kye batamanyi abali upstream bano bansula Kololo nsula Muyenga nsula kakati bati bamanyi nti kazambi oyo bw'oba tebamukuumye bulungi nakkiri eno nga nsibwa mu Katanga mu Kisenyi ate ffe bajja tusanga eno mu tawuni tubasiiga endwadde aye nabo zibakose gavumenti kazambi waba abeera naye n'afubutukira eno wansi kafutika mu maka gaabwe kakati bonna balooza bali safe naye nga tebali safe at the end of the day mpola mpozi nga tonnagenda kazambi oyo nga wagambye mu kufubutuka kiki ekimuleetera okupalukayo ono wakanga ono yakugambye amazzi yajja okunyama kakati okupalukayo yandibadde nga tumukuumidde bulungi ebiseera ebisinga obungi kazambi oyo okubeera nti ava ekyo tukatusomere ku TV ffenna ng'ava waggulu eyo Kololo nakkirira eno wansi ng'ate oluusi Muyenga wonna n'entinda abo bonna abali ku nsozi ekintu ekisookera ddala septic tanka zaabwe bazigayaalirira batya septic tank eyo olina okubeera nga ogiwa ebbanga n'ogamba nti oba luvannyuma lwa mwaka nja kujjamu tanka yange naye omuntu abeera eyo gy'ali naga ate nze nabeera ewaffe tetwajjamu kinnya nkuze ye nga kyalina mu bwongo bwe so nga ekintu kazambi okusobola okubeera nti ava waggulu eyakira eno wansi ekinnya ekyo bakiteekako sockpit kati sockpit bwekoowa amazzi gano gaba tegakyetoolako mu septic tanka ekisigaidde gaba galina kubimba kinnya kino kijjula nesanga okutula so bwe kijjula bwe kituukawo olina okukijjamu sockpit yeba erina okuyiwa naye nga olina okukiwa ebbanga bwe otakiwa ebbanga sockpit eno ekola n'ekoowa kati mu kukoowa kwayo gwe buli flashing eri amazzi ge gajja kuba tegakyagenda mu sockpit kuba ejjudde olwo gaba genda tandika okubeera nga gakola ki gayiika olwo gatandika okukulukuta kimu ekyo ekirala nakyo enkozesa byetukozesaayo munda eri mu kabuyonjo ekipapula ekigumu ekizibireetera kuzibikira anti oluusi babayita nga tezibikidde tejjudde ng'ezibikidde enkozesa kwegamba buli muntu ayingira abantu eyo naye ng'alina obwongo bubwe naye ebipapula ebyo ebigumu tebikola kiba kyetaagisa toilet paper oba oluusi oli ayinza otutuukayo ak'omunda n'akajjamu n'ayagala akaflashingi ekintu n'akifula okyokugendamu ebintu okugendamu n'akifula kati ekyo ekintu kyo kiba kirina okutambula kyo nekiblockinga pipe ne gabeera nga zijjula manuals ne ziba nga zigayibwebwe jaffa tugenze ku iddi obutabamanya atuwulira of course omukulu yakireese bulungi tuli partnership ne KCCA naye mu Kampala mulimu department ya public health mulimu executive director mulimu minister naye kikwasa ensonyi nti okujjako director wa public health ne idi tatumanyi
tatuwangako platform ngeno kujoti wadde mu kusirati ninga fatukole mulimu omulungi mu kibuga minisa tatumanyi era olusi nowesanga nti ufuna obuzibu ng'olina ebbaluwa gyagala okutambula etambule ne bagaa nti ate ekyaganye kubanga twali twe ku mmeeza ya iddi n'abuuza ate bano be baani bwe twalina wano mukyala Jennifer ng'akyali mu kibuga mukyala Jennifer nga atutegeera era ng'ebintu byanguwa naye kati bwe twafunamu enkyuka tufuna mwami mukyala Kisaka tatumanyi ne minisita tatumanyi tatuwanga na ku platform so okusomooza nakwo weekuli okusomooza oba obuuza ekibuuzo ky'okusomooza ate nga kigambo kikulu nnyo kalakasaleka temutumanyi kale ne bakwata emmoloka za kazambi ne bazijjuza ne baziyimiriza awantu ne babanga abatawulira bali babategeere dakika be baani abo bwe tubategedde bane tubategedde basaba b'ebitiibwa sigamba kye muba mukola tetujja kukikola twakigezaako omundi gumu nga revenue etuteekako omusolo komanso bagita bata komanso goods tax nitubagamba fe biruwa bituteekamu ebiri komanso tugenda bitundawa ne mubatwalira netugenda netwekala kasabu katonene ne batwangwira netunyumyamu nabo mwazivuga muzitwala wa nakawo wali ewaabwe ku office nga mugenze kweyanjula erinywala kubagamba nti bana ebibi ne bitubireesi ani ali commissioner general mutulage anakyalikeera nituge ebintu bireesi tulaga akatale gye tukola ki gye tubitonda so eggwanga njagala litegeere ntuli bantu baki ba mugaso nnyo ekirala okusomooza kwe tulina twawuliziganya era kati waliwo akalembegereza ekirala okusomooza kwe tulina nti association ebaliwo ebbanga ddene naye talina source of revenue eyaayo kweyimiridde esobola okugiyamba okutambuza emirimu gyayo era wano ndowooza kati waliwo omukisa guno gwotuwadde program ya Mudaala tunuulidde abantu baffe aba kibiina ekiyoola kazambi mu Uganda mu Uganda ekibiina ekibagatta bantu bano baali bakola emirimu gyabwe emirala era si bwe buyigirize bwabwe ne be baludde nga bakola omulimu guno bayogera ebibasoomooza mu kuyoola kazambi ono ne balyoka kyentegedde ekirungi nti kazambi national water teyoola kazambi ye eyina emidumu gyagye bakola mu myaka egyo egyedda mu tawuni nga bagituninga kazambi atambuleka n'abatuukako kakati tebaateekerateekerawo bajja muyoole no mu binnya bye tusima nga tukola amayumba gaffe amalungi kakati bano abasajja gwe mulimu gwe bakola tuwumulamu katono tudde n'ebibasoomooza. Program ya Mudaala tuli n'abaami oba n'abakyala abayoola kazambi mu Uganda era bantu bano waliwo abantu bemutafaako nga naye bamakulu nnyo era baaweze ne bagaa nti oyagala toyagala obeetaaga mu bulamu bwo era buli byogera n'olya ssente zo zonna omaliriza bo beweetaaga era nga babadde ng'ebintu byadde bikaluubiridde toyinza kubeera woobadde n'olwekyo naye ndaba nga bamugaso nnyo okwogera ku biki ebibasoomooza. Nina abeegasseeko abalala bantu bano ba association ewera era waliwo eyeegasseeko omukulu Shali Bakabulindi Shaka gukola ngani ndi ssaabawandiisi wa Association of Uganda Employers era sebo nafuna omukisa nembeera sekretary general nga siyambiddwa ku gavumenti yakuno ku kibiina bakiyita Pan African Sanitation Act mwetuusaayo mwekeeyo twetuusaayo ffekka ne tuwaguza era ne tuvaayo kati ebyo ya compete nga tebajja balira banga bitandise okufuna bagenda kujja batandise okuvuganya bijje n'omubaka akiikirira ebyo bajje olwo nga birimu egundi naye kati mujja kwetuusa ojja kuta ne mu nsi yonna otuleko world employers nga teryagganyi era gye tulaga mu butuufu siba employers bokka naye omulimu gwaffe guno baguyita fecal sludge management tutandikira kuzimba zikaabuyonjo enkozesa yaazo okuzinuunamu okutambuza kazambi oyo okumutuusa ku masengejjero ensi ezindala amasengejjero ago private sector eno yegaddukanya kati fe abaali badde tuddukanya amasengejjero ago agakazambi n'olwokuba nti tuyinawo kye tuyita policy gap omuwaatwa mu mateeka kyatuwaliriza okukola petition nga association eri speaker wa parliament of Uganda
okulanga sanitation yono gwe tukola gye bayita on-site sanitation systems nti zimanyikibwa mu mateeka nga zirina line ministry mwe zigwa kuba weesanga nti egwa mu Ministry of Health balinayo primary health care component, egwa mu Ministry of Water and Environment nabo balinayo docket, sanitation and sewage services, egwa mu local government. Kandi bade urban development, I think mu urban ndoza bigwanyo mu urban. Naye kati weesanga ng'ebibuga kati nga bino bye twakafuna tebirina sanitation master plans. Sanitation bagenda mu kubiyingira bino. Sebo ndi sanitation expert. Kati goli ko kati bali abasinga bano badde bajja bagatta. Nekyembuuza kakati golaba tubadde tutambula tutya kubanga byonna byoyogera byogerwa nga tebirina policy mu bikola bukozi ogayi wa petition in the speaker line ministry kimu kati watambudde ministries meka motambulira gati enkola ennungamu erina okugobererwa okulongoosa kazambi n'okumutambuza mu bibuga sibe kirina okuba kati bigwawa weesanga nga amateeka agaliwo mangi naye makadde tegakola mu nkola eno gye tulimu ey'omulembe omutebi nti bw'osanga policy eya local government act eyogera ku bibuga okubanga byebiddukanya omulimu gwa kasasiro ne kazambi naye ne weesanga nti kati ekibuga ekikulu nga Kampala kirina ebimotoka 2-3 tekisobola kumalayo kibuga kyonna kati private sector we tuyingirirawo okuziba omuwaatwa ogwo naye mu kujja okuziba omuwaatwa ffe tujja na solutions mu private sector naye gavumenti yo tugisanga ng'eri wala nnyo kati bw'otuuka ku nsonga abantu abakola omulimu guno tebalina okuba nga bali license tebabawadde license okukola omulimu guno bakoma ku siterevo nema evunaanyizibwa okugaba license esembayo nebanga yeetaaga okunnyonnyola kungi naye ng'ate abantu we bali omulimu bagukola ki bagukola ate bagukola abalina ogaba license bagenda mu kaabuyonjo ate nabeera ne bakuyita wetugamba enkola nebanga ekooya nnyo bakuyita naye tukobaga nti license egira tebina kutegereka bulungi twetaaga kino mu mbeera efaanaganako bwetu naye nga association evunaanyizibwa okulaba ng'eyambako bamemba baayo okulaba nti babeera licensed n'okukola omulimu mu nkola ey'ekikugu. Ngambye mwa petition ne parliament board petition temusobola kutandika steps nezitandika nga mukozesa abaka ba parliament okuzimba ekintu kino. Era abaka ba parliament tubalina twebaza olumubaka wa parliament ow'ekibuga atuula kakiiko ka natural resources ne wash mu parliament bamuyita Christine Kaya nina mulabe mukyala era bwe twali tulonkinga nakimwero bwe twali tulonkinga strategic plan yaffe enteekateeka y'emyaka 5 nga association twayita abantu bangi twalowooza nti prime minister ajja okubeera omugenyi omukulu naye teyalabika olw'okuba nti ffe tulwawo nnyo okuyitwa abantu olw'omulimu gwe tukola n'okutuzalawazalawa wadde nga gwa muwendo era gwa mugaso era batuzalawa kandabe kanfune n'omukyalo olikwa n'emugenyi maama gwokola ngani kwa neyanza kakisa kano ndi musanyufu nnyo okubeera ku Bukedde TV nga njogera ku nsonga eyokuyola kazambi era okyenyumirizaamu nti nnyo naddala nnyo ffe abakyala bali mu mulimu guno ndi musanyufu okubeera nga tukiikiriddwa era kazambi tumuyoola nga bwe wulidde na bakaba bange nga bwe boogedde mpozi tuva mu companies ez'enjawulo tuli very organized kitulubanya okulanga abantu tebarecognizinga bye tukola naye nga ffe tufubye nnyo nga private sector okulaba nga ekintu kino tukifuula fomo tubeera organized tukolera mu companies tufaayo nnyo okulaba nga twambala protective gears nga tugenda mu mulimu sobole okulabika nti kyetuliko tukitegeera abantu ne babagivuna batya abantu batujjavuna first of all kati ngaffe abakazi tusanga okusoomozebwa okw'amaanyi nnyo musoso yate gye tuva mu families gye tuzaalibwa kati bw'otandika okukola mu mulimu guno nga bagamba gwe yasoma omukyalo omugezi nga gwe omukyalo omulungi ndi munamawulire ssebo okuva e Makerere neŋŋamba kaŋŋende mu kintu kino kubanga ekisookera ddala kyetwagala kubeera kumpi n'essoso yate zaffe nga tuziyamba kiyinza okubanga okubeera munnamawulire tekyandisembeza kumpi nnyo n'abantu okutegeera ebibaluma naye kino kinyambye okubeera kumpi n'abantu
naddala nnyo nze nakula nga nina passion kubeera kumpi n'abakyala n'abakazi n'abaana ab'obuwala nga nsobola okubaako kyembagatako. Kati bwenyamba omukazi okumuyoolera kazambi oyo agenda okuyingira mu kifo kiri nga kiyonjo nga tagenda kulwaliramu nga nsobola okufuna omukisa ogujja wano ku Bukedde TV n'ensomesa omwana omuwala nti tosuula paadi mutoyi bwenaazibikira ekigenda okujja nga implication kigenda kukosa ogenda kulwala. Kakati ekyo nze nkyenyumiririzamu ate kyetagisa kubanga bo bannaffe amanyi nti alina kusuula muki bamanyi nti balina kusuula muli buli bwasuulamu kizibu kyekiddako anti kuzibikira kuli tooyi. Kati ebintu biri bwe bidda bijja ne gasooli alimu obulwadde alimu obulabe yaja kulwala. So naddala nnyo bannaffe bano abalowooza nti ennyumba kwensula si yange abapangisa ate bwe birazibikira abapangisa abajja mu ofiisi abakola ku mirimu nga wano ewaffe yaga ati so n'okubiriza abakyala bannange nti mu kifo ky'okukwata ekintu kiri okitwale mu ttooyi kiteeke mu kaveera twala mu kasasiro. After all kasasiro oyo ajja kutwalibwa basula pampa z'abaana n'okwata pampa y'omwana n'ogisuula kubanga obuyonjo butandikira kufa abakyala era ffe ababwetaaga okusinga omuntu yenna bw'abwetaaga kubanga ate bwe tulwala tukozesa ssente nnyingi mu kwejjanjabisa. Jafa olubadde otambuza olino ne mwagenda Kenya wane muzuula embeera yaffe East Africa bwamwe omutula ku kikolwa Africa nono atambulidde ddala polisi eyo eryetya ku kazambi kwamwe ne Kenya nabo akakiringi lwaki kibulwawo nnyo ekintu ekyamaanyi bwekityo ne kibanga tuli mbaga yaavu era kati n'abantu abamu abala programu kati gundi ate aleese bakazambi oli akyewuunya naye nga ate amaze okulya kyamisana n'agenda eri akyewuunya lwaki kirwawo kubeera ekintu ekikulu ennyo nga tukitwala mpola kuba ebbanga ddene nga mbalaba mu kintu kino. Saba Mukama nga sinakuddamu kibuuzo ekyo njagadde nkutegeeze nti ttiimu gy'oleese Uganda tuli blessed nti tuffe twasinga okufuna abantu abamanyi ku lukiiko lwa Africa yonna era omukyala ono naye okuba takyogedde mukyala Juliet Mukunde bamulonda okubeera nga yakumaakuma abakyala ku lukiiko lwa Africa enamba era inanda competition ya kazambi tweranziza ffeka site kanse tuyambyeko mpola mpola naye okusinga twerandiza ffeka netugenda netuvuganya n'abalala kubanga waliyesonoga nti lwakuba baali muli batono South Africa enensi ezuka mu 56 ensi za 56 bweziba nga zikumulako ebifo bitano nga tulinako ebifo bisatu ebyamaanyi kubanga buli general secretary ali wano bwawulira nze omusajja mobilizing ate no mobilizing Africa yonna anglophone countries bamaya toliwo kibuga kiri mu anglophone country atamanyi kuba twakola omulimu n'omukulu ono okukola mobilization eyo naye okudda ku kibuuzo kyobadde obuuza obuzibu bwe tusinza okubusanga okusoomoozebwa nti okuva emabega yonna okujjako n'olukiiko lwakabeera eddaka World Water Forum lwe lwaki leese obulungi lugamba nti nedda private sector is the way to go okuyamba okulaba nga kazambi ono ateekebwa bulungi abantu okusinga sanitation kubanga yegwamu mu kazambi bate bagisinga ebulya nnyo mu mazzi lubijega water and sanitation naye bwogenda babuuza component ya sanitation and hygiene eririddawa nga togiraba kati wakavaayo okulaga ensi kyobola ne Africa yakoze ekibiina ekiramba era tugezaako nga tuyita mu AMCAM okulaba nga policy zino zivaayo bulungi tuyambibwe naye amawanga gakyali reluctant neyaffe Uganda nga sigijjemu bakyali reluctant okuyamba private sector. Olaba lwaki tulemesebwa lwaki tulemwa okulowooza kazambi ng'ate n'ekigambo tukirina nti kazambi ndowooza policies zibatalina bakubeera nnungi kuleeteddemu ekyo okulabirako emabega nti oze mu kibuga nga gwe kikulembera gwe minisita gwe Idi wa Kampala naye nga Kampala mwe muli y'ensibuko ey'ekibiina ekiyamba abantu okubeera nga kikollectinga kazambi okumuleeta mu malongoosezo ga kazambi amatuufu naye nga bwe bakubuuza nti leeta abantu abamukolamu nga bakuguddeko kiyifuyifu ew'okumakya nga bakazuuka nga tosobola kumanya nti waliwo omuntu ajja gwe bayita Bakabulindi Shaka tosobola kumanya nti waliwo omuntu gwe bayita Kibuka Edward tosobola kumanya nti waliwo omuntu gwe bayita Matovu Jafari bimuli wala nnyo ate naye nga ate baba bireese in fact ne baba bakola budget allocation
tebabawa teriyo almost webera nga jere 0.001%. Tekuyola kazambi. It's not something. Kakati City Council mu public health yebadde gezaako. National Water etuyambye ekintu kimu nti yo buli kaseera ekola okulongoosa. Yetuwone wetu parking naye nga kikyali kyakusomooza nti tulina maka ga nkalakalira mu parking. Yo yatuwa wetu parking National Water. Naye tetulina papers mu bigambo. Yakituwa mu bigambo. Naye tetulina paper enkyabakira baga nti muveewo mugende. So olaba nti government enaba kuvaayo bulungi nti abantu bano tubayambe. Tulina challenge endala nti bwe tukoze bulungi marketing singo vano mu Bukedde TV nokkirira n'oyambuka ekyalo ekiri okumpi ndowooza ye Namuwongo wano. N'ogenda Namuwongo n'obuuza ennyumba 10. Oyinza okusanga ku nnyumba 10 z'obuuza nga abantu babiri bamanyi ebimotoka bya kazambi webisimba. So nga tulina branches ebiri mu kibuga, tulina ey'Ebugolobi wano, tulina ne base enkulu eri mu Lubigi. Naye omuntu ali egundi awo e Namuwongo wotuli okumpi oba wano e Bukoto oba e Kamwoki oba wano e Nakawa asobola okuba nga tamanyi na kubimotoka bino gye bikola ki gye biparkinga. So okukukyali kusomooza kunene kubanga mmwe abali bwe yamawulire okola program ng'eno sente nyingi nnyo. Association tenda bakufuna buyambi kubeera ng'ekola kyawo gavumenti bwe yaliviidiyo nega nti tujja bayamba kuteeka nti n'ekyalo kiramba kyandibadde n'emmotoka ya kazambi. Tujja bayambako mu marketing. Emmotoka ya kazambi yandibadde ng'emmotoka ya poliisi tiyandibadde emmotoka ya kazambi kweri ku kitundu. Singa ekintu embeera eyazeyaze emmotoka eririddawo ya kazambi esobola okuyamba. Kati waliwo outbreaks zijja nga zikola biki. Naye waliyo mu community ng'omuntu ddala nga ne bw'omutunuulira n'ezza okulya ekyemisana tazimanyi gy'agenda kuzijja. Kakati ekinya kijjudde nze nja kwetaaga emitwalo 10 akamalo akatono akasooka oba emitwalo 8 akati n'enyenyenyo naye nga neze kula ekyemisana tazirina kyokka bw'otadyayo kazambi oyo agenda kulwaza abalala. Kati enteekateeka eyo gavumenti erina okugitunula nga nti abantu bano tubayambeko oba tugule ebimotoka 2-3 nga bitunulira okuyambako okusubsidizinga prices first emptying ate n'okutula vulnerable members of the communities tubayambiddwa batya. Naye kyali challenge. Nzija kazambi alina kuva mu binnya yekka oba ne kazambi mu kabuyonjo zino ezaffe ensime mumugjamu. Tumugjamu polisi twetaaga kumanya kuba kazambi kabuyonjo bwejjula sekansi ejja neggala ennyumba tebwa solution nti mugjeemu awo embadde njagala. Kazambi bw'abazze agwa mu siweji ono yekka oba ne toilet ezijjudde muzifaako. KCCA yayisa etteeka liyitibwa Kampala Sanitation and Sewerage Ordinance eya 2020. Tubeebaza nti bajja ne batwebuuzaako kubanga etteeka lyali naffe litukwatako ng'abakola omulimu guno. Etteeka ligamba nti toilet eyo nannyini yagirina banzimbe oba septic tank alina ogijjamu ng'eri bitundu 3 byakuna okujjula. Bwe ba 3 byakuna kitegeeza erekayo kimu kyakuna olina ogijjiramu. Era baatunuulira nga bamaze okukola okunoonyereza okumala kuba etteeka lyonna ng'onoolikola osooka kukola kunoonyereza ne balaba nti awo obulwadde we butandikira. Tebeebuzayo kwota okujjula. Naye weesanga nga abantu tebazijjaamu olw'ensonga etteeka sirifu. Ekyokubiri niwe bagenda engeri gy'okugijjamu kusima ndala. Okusima ndala naye kati ebifo engeri gye biri nti bifunda naddala eby'omu Kampala. Etteeka eryo lyogera ku ze tuyita minimum standards eza kaabuyonjo erina kubanga efaanana etya n'ebikozesebwa n'ebibalo byonna material gw'okozesa gy'oyinza okuyita BOQs mweziri mu tteeka eryo. Naye etteeka bwe liba nga sirifu weekanga nti omuntu akozesa kaabuyonjo n'etuuka okujjula n'agiteekako n'obutaffaali waggulu nga kwasitama oba n'akola eyakalina oba n'agita mu nkuba. Naye balabira ku bagagga abalina ebizimbe eby'amaanyi ne factories bata ne bateeka ku myala. So ne kuba kusoomozebwa kw'amaanyi. Teri ababuuza nti kabuyonjo zammwe eziba zigenda teri abuuza abantu abo. Olw'okuba nti money power ntono mu enforcement erawuna weekanga nti abalwaza bannaabwe bangi. So gavumenti yejja ate ekirwadde kimaze kujja. Ne bateekawo sente nnyingi ne bateekawo ne supplementary budget naye ng'ekyalibadde kisinga obukulu kwe kuziyiza endwadde ezo okulaba nti tezikola ki tezikwata bantu. Kati ne weesanga nti kisoomozo ky'amaanyi
oli kabuyonjo we bejjudde n'ayita ekimotoka ng'omukulu omu bwe yagambye osanga omusirikale owa traffic ng'alaalidde emmotoka ya kazambi ova kusolooza nti yagamba ova kusolooza emmotoka ejjudde kazambi waliwo eyabikirako mu lubigi nga bakyali mu yunifoomu enjeru eri era aba traffic abaaliwo ne babatizibwa mu linnya lya kazambi emmotoka tanka yabaluka bonna yunifoomu ne zifaanana bulala nga bagiyimiriza kati mu kugiyimiriza bwe bati agiyimirira mu maaso kati mu kubureekinga bwati ne yeesuukunda ajjukira kazambi oyo alimu gaasi alimu concentrated yakuyasa ammonia kati bw'abanga ava musulo kati bwe byegatta ne bibeera awo oluusi emmotoka yagenza okuyiwa gyeyiwa ku national taneesanga nga baggaddewo kazambi n'asulamu mu mmotoka omwo kati bwe yeesunda bweti erina giraasi waggulu eba erina kwabika bwabisi era tusaba aba traffic abaddukanya abatwala obuvunaanyizibwa okukuuma ebidduka tusaba emmotoka za kazambi zino si ze zirabika obubi okufaanaganako n'eza kasasiro zebaleka ne zikola ki ne zigenda era bw'olaba n'obubenje emmotoka za kazambi bwe zikola mu Kampala butono kabe kasinge n'omwaka guggwawo nga tewali na kabenje keeko bebeetisse bwe mmotoka bazireke mmotoka bazeesonyiwe eza kazambi agikwata n'agiteekaawo naga ateeka wali pamiti eriwa n'agimulaga linnya buleeki n'agirinnya n'amugamba vaayo olabe emabega n'alaba naye nga tomanyi kyayagala mbuuzabuuza gwoba manyi kyayagala anti omukulembeze yatugamba zero tolerance to corruption anti obova kusoloza ate bwebuzaabuza naye mu mbeera efaanaganako bwetu tubasaba bannaffe si mwoyo mubi olw'okutambuza omulimu guno n'okwewala ebiyinza okuddako emmotoka zino mwali badde mutuyamba kambe zandibadde nazifuna right of way webeze motoka ya kazambi bandibadde baleke kugikwatira wali kubanga emmotoka ezo si zaakusanyukiramu nti oba ogenda masapego naye ebirala bifaanaganako bwe bitu omuntu agivuga olw'ekigendererwa gy'abaalaga okugyayo kazambi muwe ekkubo ayitewo kubanga singa alaaliramu katono ebiddako kubanga akasambatuko konna akagwawo oba kakirwadde buli munnayuganda kamukusa w'abaali kubanga yo oŋŋambe bwe yeesunda bweti esobola okwabika tulina obujulizi nga tanka esobola n'okwegatta yokka bweti olw'obukambwe bw'ebintu ebirimu kati mukwegatta bweti ebirimu gaasi mukambwe nnyo era kyova olaba tukubiriza ne bannaffe abakola omulimu guno era bakimanyi bulungi nti bw'omala okukola genda okole ki otikkule otikkulira mu bifo ebyo ebiteeketeeke ebiriwo wano mu Kampala n'emiriraano tulinawo bibiri ekiri e Rubigi n'ekiri wano e Bugoloobi era nga national tayebiddukanya mbadde nkubuuzaamu kiri toilet zino eza bulijjo eza petrolafin esobola okuggibwamu ekimotoka ekyo eggibwamu waliwo toilets nga ebisenge byayo weeri okugeza nga waliwo malamu eba eggibwamu bulungi ne zino ez'ettaka ezaffe ku ttaka lino nga terisobola kwesena kugwamu era naye eggibwamu bulungi toilet eyo ekyamazima terina kujjula naye etera kujjula bisaaniiko bibateekamu twala osule mu kasasiro empiso twala osule mu kasasiro pampa munyiganyiganyemu ewaka waliwo domestic violence ezo zetuvumirira essuuti yo ssebo n'ogisanga nga eri mu kasasiro oginonya tokyagiraba n'ogisanga eri mu toilet n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo naye tosuddemu bintu bya bulijjo bw'oba tosuddemu bintu bifaanaganako bwe bityo toilet eyo tejjula terina kujjula kubanga kazambi ono abeera decomposed bulungi nnyo mu ttaka liri ejjula bino bintu ebyo bye bigijjuza naye zonna tuzisikamu n'ekirala tulina bannaffe abamaniyo emptying mulinayo ekitongole ekirala ekigisaamu nga bagisaamu ebipipa era tutambula nabo bulungi kubanga tulina enkola egamba nti living no one behind tewali gwe tuleka mabega mu buweereza mu nkozesa ne mu bantu okulaba nga bafuna saavisi yaffe jafali nga tugenze ku way forward nga twogedde ku nga president way forward kyewandyagadde nga tumaliriza
timwagala unayogedde ku tteeka mu parliament yogedde right of way mwagala abaleke kubo mulyegazanyizeemu nga aba traffic babaleke ekyo mukisabye naawe nga president. Okusooka njagala kuyita development partners bebaani abo donor agencies baleme kuddayo batuukirire nga butereevu. Tufunye okusoomozebwa nti bali bayita nnyo mu bitongole bya gavumenti naye ebitongole bya gavumenti ebibeera n'ekigambo kye bitera okukozesa things are in process they're still on the pipeline bakozesa nnyo oluzungu lungi tetunaba kugera so ne tubeera nga tetufuna kuyambibwako kutambuza ekyo ndowooza twagala tukitunulire kwe kuyamba emisolo taxes nyingi taxes sibo nyingi kakati emmotoka eyo bwemala okusasula licensi ng'eva mu bondi ejjamu neeberanga okusooka amukutunia amafuta nnaku zino gali waggulu nnyo era ku kusomooza kwe tulina tukolera ssente ntono kyokka ate era ne bakasoma tebagala kwongezako ku ssente ezo ate n'amafuta galinye ate ogenda okubira kasitoma nga nti kyasobola kwongerako kuba nawe embeera gyabo ya covid ekyo kimu bakyogera bwogezi reveni ekyogera bwogezi ti zakazambi tezivaako omusolo naye mu real sense gwe gende nakawo ogireete ojja kulaba nga bakuba omusolo naye bwemala okuvayo esigaza emisolo emirala erina okuwa road license ng'endala erina okuwa bagita third party erina okusasulira eri gye tuyiwa mpozi katono third party ng'ogizzeeko byerina obbiwa naye kati osanga nti buli kibuga kiteekawo omusolo ogwayo mu local raised revenue nga buli mmotoka bagijjako nga Wakiso Nansana era twabawooninze netubaga ntugenda kuyimiriza operation zaffe mu mbeera efanaganako bwe tukuba tebalinayo wadde emmotoka n'emu naye waliwo abasajja abasolooza omusolo babeera n'akamotoka najja ne bakwata emmotoka terina sitiika emmotoka bwe banga erina layisinsi eya KCC sanitation service permit oluusi ezimu zirina n'eya NEMA gwoba ogyagazaaki ojja kuwandikira kanso maama nga tumaliriza nze okola naddala nnyo ebitongole bya gavumenti nga KCCA bayambeko ku bakyala okutwempoweringa amazima agogerwa nti abakyala tufuna sente ntono nnyo mu mulimu guno ensonga eri nti abasinga abakyala we are just operators tetumanyi kuvuga so bw'oba nga olina obukugu obusingako n'okweyongerako ku nfunayo so tusaba gavumenti naddala nnyo ekitongole kya KCCA kubanga already kituyambako kyeyongero tuyamba abakyala bano bayigirizibwa okuvuga tubeere nga tusobola okufuna ku kasente akasingako obuteetamwa mulimu guno. Programu ya Omudaala ensonga leero zibadde enkambwemu naye mwatanze ngule mugulina tuukirira parliament waayo members petition bajja kuyamba mukiteeke nti bakigazeti ng'ebeera enkola poliisi ejje ekintu kijja kutambula bulungi naye nga mwebala omulimu ffe tujja kubalaba ababukedde tujja kubalabawo ffe tubalabyewo tumanyi muli banjawulo mu maka gaffe ffe mumwetaagisibwa mu maka gonna ate ekibuga kigenze kigejja ndowooza ofunyemu omugaso ogutegedde wabula gye musangibwa nga tumaliriza muntu aba ayagadde okuyambibwa dakiika embwe sebo tusangibwa ku National Water and Sewage Corporation mu Lubigi wali wetusangibwa naye tulina ofiisi yaffe eri wali ku Rich House Nansana naye ekisingako obulungi kubanga olwedde ffe tubeera mu field ebiseera ebisinga obungi twagala kulekera enamba z'essimu lyonza bulyamu aleka enamba eyange eri 0772 666 54 10 eba 07 666 54 10 Matovu Jafari eyange eri 0756 27 95 34 ogikubako essaawa zonna zoyagalidde obuweereza kale ndowooza mutegedde bulungi bane twagala ekibuga ekiyonjo mu kiseera kino enkuba ng'etonnya twetaaga kazambi otegedde ebyoleeta kazambi okubeera ow'ettabbu ebinnya temubirinda kujjula ate muyambibwe n'ebitongole ebivunaanyizibwa mu kuyamba mwandibadde mukola omulimu gwammwe KCCA Ministry of Water and ITC abanema tukole ekintu ekikwatira awamu Uganda esobola okugenda maaso tuleme kirekera abantu kinomu ne beetuusa bokka ate netusigala nga tetubalabyewo. Programu ya Omudaala webale kuba mulabi mulungi katuumulemu katono tudde ne programu zaffe endala tovaawo.